Okay. Celebrity track. Oh, yeah, and of course, Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Devotion Matovu. Ku camera beda ko bulungi okubanga bero na bisese tula bulungi nyo. And of course, nange King of Panika Alan Cruz mbera okubanga ensonga tuzukuwa bulungi nyo. Ate wali ku muto oba ku mupiira oguvuga. Twatandisa nti okwevuga e Kampala wano kubaako mwana mlenzi Ibra Kapata oba muyite ba two bros nga bano be bayimbi abaddako ababiri bayimba babiri abalina oluyimba baluyita Rita okuli n'akayimba akalaba kaita kazanyo genda ku YouTube onoonye ba two bros abayimbi bato bayimba bulungi nyo jakakasa nti talent eziri e Kampala wano zeetaaga kujja Abamerika baseneko otherwise onako olwalo kyenzize okubatangazaamuko aze enkokola enkokola zijjude mu Uganda entertainment industry. Okay, ntandikiddewa. Ndowooza weeks tezinawera na weeks 2 ziweza tezinawera. Chosen Becky juzi munnange yazaala omwana. Bwe yazaala omwana yamuzaala mu blogger. Blogger oyo amanyiddwa nga Amiri, Dictator Amiri. Dictator Amiri aludde ekiseera nga akolera abayimbi bangi nnyo naye bw'ogenda ku page ye olabako abayimbi nga David Lutalo, Maureen Nantume. That means like abadde blogging nnyo abayimbi abayimba music wa band wamu n'ebintu ebirala. Bw'ogenda ku page za Chosen Becky ezisinga zonna Dictator Amiri abadde akulaga nti kirabika ayinamu omukono engeri gy'amanyi ku bintu bya internet. As pages nyingi ezaba celebrities betuyina wano naye nga tebalina blue tick. Chosen Becky blue tick agirina bulungi nnyo wali ku Facebook, Instagram akola bulungi, social media platforms akola bulungi ddala. So munnange Dictator Amiri ono anga ye Baawe Chosen Becky ali mu kutisibwa okwenjawulo. Bantu bangi bamunoonyeza ki? Abannamawulire ab'enjawulo basindikiddwa nga bambega okenda okubega Dictator Amiri asula wa Chosen Becky si gy'asula. Mwana muwala ono Chosen Becky naye nga ye mwennyini ne waali ne byali okukola asirise. Okuva ku kifaananyi kye yatuteerayo nga bali ne omwami ng'omwami asitudde omwana taddangayo teekayo kifaananyi kirala. Dictator Amiri abamuli okumu bagamba buli lunaku bannamawulire ab'enjawulo basindika message mu inbox nga bamugamba twagala Chosen Becky ku interview mujagaza ki? Buli omu akyebuuza ekibuuzo ekyo. Chosen Becky ono nga tannagenda mu kuzaala yali mu kutisibwa. Okuli okuteeka career ye wansi, okuli okujonoona, okuli ogifotyonka. Okuli ogamba ba TV presenters ne ba radio TV presenters abamu okukendeeza ku pace gye bakuba ennyimba ze. Chosen Becky bukyanga yave wa Victor Kamenyo tafunanga mirembe mu music industry muno. Enkokola zifuuka enkokola. Juzi nabadde ne mu studio y'omuntu omu, producer omu gwe sijja mmenya linnya. Omwana omu kyavanziza emabbali n'angamba Alan Cruz nkunyumize nti nyumiza. Okimanyi Chosen Becky lumu yali wano nga avoicinga oluyimba bwe yamala oduvoicinga n'afuluma n'agenda. Omuyimbi omulala n'ajja n'ayingira. Bwe yayingira n'agamba producer oyo nti bw'oba okolera oyo sigenda kuddamu kukola naawe kati londako. Omwana akomawo nno oluyimba enkeera nga bamukola pandestil ku luggi toyingira blood. Omwana nga yeebuuza kiki nakoze eki producer nga yeebuzaabuza anti omanyi oluyimba terunagwa bla. Oluvannyuma producer mwennyini oyo yamukubira kasimu n'amugamba si mu bubi naye project tuma omuntu aginoona omulala agimalirize. Ekiwalanya Chosen Becky si kirala kyonna. Omwana ayimba bulungi. Omwana ayimba bulungi ng'eri abayimbi abamu abataagala abawulira ng'ono omwana ennyimba gy'ayimbamu abazibikira emikisa gyabwe. Eri abayimbi abamu abali greedy nga baagala kulya bokka mu kiseera ekyo. Abayimbi abamu abamuwalana yagaana okunnyimbirako mu kyalo ky'egundi.
omwana ne mulaba yekweka ayimba oluyimba lumu ne yekweka ali mu Kutisibwa buli kumakya omwana afuna messages za WhatsApp wow avumibwa abantu ab'enjawulo WhatsApp group ze abana bafuna screenshots okuva ku ba bloggers ab'enjawulo nga baleetera Chosen Becky kamama tekalina musango myaka 2 kazaalibwa 2 meka si 12 neti kana kato naye okuba talented kikuteeka mu bizibu bingi Renasamba okumya ne Chosen Becky twaline mkisa chali wange divorce waggulu awo fa basooka ofulumya story ne tubagamba Chosen Becky wakwanjula omusajja Celebrity Tracker yasoko chita Chosen Becky agenda kwanjula omusajja enkeera ebyaddala omusajja yali wakwanjulwanga lumu ngabo yali atugambye naye omwana mwennyini n'agamba Alani ndeka ekitegeeza nti lwe twakola interview ya Chosen Becky nali sikimanyi naye omwana yali lubuto lwe twafulumya interview emu abatugobera ku Celebrity Tracker ompulira bulungi nnyo olunaku lwe twana na recording ka skit kama Brighton nawerekera Chosen Becky twali mu motoka ye aneba naye Chosen Becky ate nawe kado wankuba kalala nnyo nawerekera Chosen n'avaamu awo ekibuyaawo naye nayingira mu ddwaliro wayingira mu ddwaliro n'avaayo n'eddagala ajja n'akomawo n'ayingira mu ne mubuuza Chosen eddagala lyaki alanindeka muli bannamawulire wow konzi nti wazadde omwana naye wallahi billahi tallahi bannaye teri agenda laba ku mwana wa Chosen Becky nze mbabuulira baanamu aba industry muyina emitima emibi omwana mumwagaza ki Dictator Amiri mumusa message agambye akooye okitegeera so mwetereze bulungi nnyo Dictator Amiri mulekerawo okutiisatiisa omwana message agambe zitisibwa togenda kuddamu kuyimba ebyo byokomyeko wakoma ku olwo wagwa biki bingi nnyo naye abawagizi ng'oli eyo wagira Chosen Becky bambi stick with her bayimbi abanene batiisa omwana nze mumanyi simenya mannya naye mwemanya abasindikira omwana message omwana asimuka ekiro bamukwatira ku luggi ngadduka bamubuuza olaga wanga badde mu kirooto kya ntiisa bannange kiri Kampala wano oyagala okulinnya waggulu eyo omwana omuwala ajja okuyimba naye enkokola ziri ewantu eno okola erinnya n'olyekolera kati omwana batiisatiisa waaki togenda kuddamu linnya ezo nnyonyi wakoma kweno togenda kukola omuliro nga mungi omwana Chosen Becky yasembye kufulumya kayimba ka neesiimye omwali Ddumba muganda wange naye alina tuni gyaleeta empya muliro muganda wange Kasim promoter nkutumiddeko nnyo kansubira obulamu bulungi nnyo y'omu ku baana abakulira ku Chosen Becky awo bamaneja b'abayimbi nammwe omwana muli bubi bamanagers abamu bwe bakusaba ennamba nti munaye Chosen Becky mbadde njagala mutwala UK oyo neeno yagwadda bapromota bennyini ab'e UK bankubira bagamba Macruise Chosen akola atya nti akola bulungi nti abasajja nga batugamba tajja kukola kiki kale njakomawo ne season 2 otherwise nga njagala okunzika show y'olunaku olwaleero njagala okutumira ku nganange Diana n'abatanzi nti wamaguma guno omuliro just ani yagiye akafaananyi k'omwana baana mmwe mulayika mujjooga bujoozi ani yagenze mu album najjayo akafaananyi k'omwana okay genda ku divorce olwokya and of course story jeri bulungi divorce yasobodde okuba nga akuna Diana n'abatanzi n'amunyonyola ku bintu byakafaananyi ako agenda teeka mu divorce olwokya ku YouTube channel ojja kuba omufuna bulungi nnyo channel mpya nnyo naye ate eddukira ku speed ya gulunya ayina first hand information okitegeera
kuba divorce yalina amawulire yasooka ofuna amawulire nti Canada agenda ku interviewinga Museveni. Divorce yabeera nago yagalina first hand teyagatta. Otherwise, Alan Cruz, Mr. Handsome, King of Panenka, Kamulali, Bomuteka Mumere Akairida, you know Alan Cruz. Instagram, Alan Cruz Official, Facebook, Alan Cruz, and of course, Matov Divorce, Kamera, Beda Bro, Koblunji, Yokbang, as soon as Nazunazo, Quatagana, Blunji, Two Bros Entertainment, only one Amlins Ibraka pattern, Tubagaranyo otherwise. For now, Mr. Blunji, Mera. Celebrity Track, subscribe.